Kale, abali ku Uganda Eyenkya mbaniriza mwebale kungoberera. It is a brand new week. Nze muzukulu nga Moses wamaye naku z'omwezi 15 mwezi gwa September oba guyite ogw'omwenda omwaka 2025. Kale, tuze tusooke tukube torch mu byabadde mu week. Bingi nnyo ebifaananyi byolaba by'omukulu abakulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'ekibiina ki National Unity Platform, ne Secretary General omukulu David Lewis Rubongoya, ne yali akulira ekibiina ekya NUP eri yasooka omukulu Kibalama. Byebifaananyi bino byolaba very good. Week we tutandikidde olunaku olw'eggulu lwadde lwa Ssande ennaku z'omwezi zadde 14. Omukulu yagenyiwaddeko yagenze maaso n'asisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu abali mu kibiina ekyo ki National Unity Platform. Kaakati ebintu bino nno bireseewo twists z'amaanyi nnyo, naye okuwako ku preamble katono nnyo. Wakyaliwo omusango oguli mu kkooti. Bakulu bano baneeno Kibalama ne banne Bankonge n'abalala gwe baawawaabira ekibiina kino ekikulirwa kati bano ababiri. Jjukira mu mwaka gwa 2019 we twagendera okukitegeera tutuuka 2020 bano ne banne Bakibalama n'abalala abaali aba NUP enkadde baali bamaze okutuusa delegates conference nga bawaddeyo ekibiina eri abakulu bano ababiri. Mu biseera ebyo waaliwo people power movement kyali kisinde nga ffenna tetumanyi twolekera akalulu ka bonna nti oba NUP n'abaawo, era tukitegeera nti abakulu bano ono ne munne baali bayinza okubeera n'ekibiina. We were caught by surprise okufuna amawulire nti ate omukulu ono ne banne nga ono yakulembedde nti baali bamaze okukyusa everything n'okutuuza delegates conference ekibiina okukyandingawo eri leadership empya ekulemberwa ono ne banne. Era twagenda mu kalulu ka 2021 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'ekibiina, Secretary General David Lewis Rubongoya n'abalala abaali batuula ku kakiiko ako. Naye akatono ennyo mubeereeko katono nnyo. Omukulu avuddeko naye omukulu tugume nkiwola basheeno naye kale nja mufuna bino byonna tugenda bawa details. Waliwo kikyo namutayiika egenda okujja naye omukulu unankubira naye ndoza nsooke njogere naye. Omukulu muzzukulu wa Ndereya ga kyalo Gasiya, ndi ku show wano ne Uganda Eyenkya. Olaba otya nkukubira oluvannyuma oba sebo kankunoonye nga nvudde ku sheeno mu ddakiika ntono nnyo. Sebo kammalirize abantu mbagambe ki aba Uganda Eyenkya? Obatumidde ekyo kyokka naye nga wabadde mukaawu tugenda kunyumya kanzije wooli. Kale ye omukulu wa Ndereya ye muzzukulu wa Ndereya ga kyalo Gideon Tugume tujja kaakati bino nno bitandika butandisi. What transpired into this meeting, what preceded kyekyaletedde meeting eno okubaawo, byonna tubirina. Tulina details. Eno negenda kuba mboozi, eno egenda kuba seri episodes. Kiki ekyaletedde abakulu bano okusisinkana? Ekituufu abayomba abasatu Dean Lubowa Saava, Kagombe ne bano ne Gideon Tugume, kiki abakulu bano bayogedde biki ebyabadde magere? Meeting yabaddemu biki? Kati mbadde nkyababuulirira nga mukulu Gideon nga tannaba kunkubira, naye expect a very comprehensive program into this. Kakati kambazeeyo mabega wembadde
nga tugume tannankubira. Abakulu bano batuuka mu mwaka yesitujjukira ffenna emisango ejaliwo awo nanga tugenda mu kulonda NUP, like where is the fate. Actually script ya 22 mu gikwato giteke 22 22 byebimu. Bino byonna ebyaliwo bye twalaba cross examination yali mu court NUP eryoke wangula omusango nti ddala kituufu kibiina kiriwo mu mateeka amatuufu kyawandisibwa mu mateeka kakiwako ebyokulonda byonna omukulu Medad Lubega Sseggona alyoka agende mu court akunye omukulu ono Kibalama byonna twabiraba. Era ne kati we twogerera waliwo omusango oguliyo same script era tebyawukana. Naye mbategeezezza mu budde butono mugenda funa comprehensive program of what transpired into this meeting, who caused this meeting, what caused this meeting, what this meeting means, etegeeza ki okubeerawo kwayo. Kakati kansooke nsimbe wakati 2024 mwaka oguwedde January abakulu baatuula bano ne baddamu ne bagamba nti baagala okwezza ekibiina kyabwe nga bagamba nti ekibiina ekyo abakulu bano nti baatuula ne batwala ne bamenya amateeka ne bamenya ssemateeka w'ekibiina ekyo okomekereza nga bakoze ebintu nga tebeebuuzizza ku bano nti ono n'ono ne banne baatuula nga tebeebuuzizza ku bano okukyusa party slogan, party logos, party colors n'ebirala symbols n'ebirala byonna ne bagenda bwe batyo mu kakiiko k'ebyokulonda. Kwajjukira bano baali bawaddeyo mu kakiiko k'ebyokulonda baali bawaddeyo constitution basemateeka eyali erongooseddwamu yali erinamu amendments n'ebirala byonna delegates conference birina okukolebwa kwegamba constitution empya. Ono ne banne nga bawakanya ekintu ekyo nga bagamba no ebyo temwatwebuuzizzaako mbu mwali mulina okutwebuuzaako nga mugenda okubikola. Kakati ne bagenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne bagamba nti this constitution shouldn't be gazetted. Eyono nono n'abalala Bakatana, Bajo Senyonyi, Alex Waisa Mufumbiro n'abalala nga bwe bali emabega w'abano. Bano ne bagenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne bagamba it shouldn't be gazetted, that constitution. Ne bagenda mu kooti era omusango ne guwaabwa era omusango we are yet to receive a judgment. Kakati omusango ndoza guli ani ne yali omusajja mu Uganda Law Society Kinobe, yes, Simon Peter Kinobe mabega kao amazima yalondebwa nga president nakola yalondebwa president okubeera omulamuzi. Kakati alina omusango gwe yasala era in favor of bano bazze baluzinga cases nyingi against the team eba leadership y'ekibiina empya. Kakati byetulaba olwaleero birimu okwefuula, okweyagaliza, waliwo abaagala okukolera mu balala n'ebirala. Ensimbi guno mulyo wano we tuli guno mulyo. What does this meeting mean? Bigenda kujja meeting eno kyetegeeza wetubeedde olwaleero nga internal democracy w'ekibiina, internal conflicts munda mu kibiina ky'NUP bikyagenda mu maaso. Bingi nnyo wetwogera olwaleero the uncertainty oba obutategeera obutatamanya kikiddako nkya bibadde bingi nnyo nga buli omu yeebuuza abakulu abakola bino byonna okuwandiisa abantu ba nominating bakoze batya, where lies or what lies ahead of the future ey'abantu abo bawandiisizza nga ffenna tubuusabuusa abantu abana nominating bo baki era ne kati wakyaliwo uncertainty okulowooza kooti enaasazaamu enaajungulula ebintu byonna nti wetutuukidde wano nti akabonero manvuuli kala zonna okusinziira ku bano kye baawa they hold oba they have a case. Kaakati awo wetujja omusango gwa mwezi guno according to what I know gwina kuwulirwa okuddamu oba okusalwa oba okuwulirwa mu mwezi guno. Kaakati meeting eno etegeeza omuntu yenna yakoze bino mugenda kumanya mujja mmanya ebituufu munnina n'abalala wetuli
you're going to know the truth. So now, the essence of politics kakati oluvanyuma lwa conflicts ez'okubaawo kati kino kyoleka ekifaananyi kino kiba kikulaga nti wadde ono yawaaba. I won't go into his body language, his facial expression. Eraga omuntu ayinza okubeera nga he's not in content. Yes, embeera y'obulamu bwe gyalimu n'ebirala. I won't go in details, but mugenda bifunamu ejja. Kakati kino kyeyoleka nti ddala kituufu waliwo reconciliation, waliwo okutabagana, yadde nga ebiri emabega biyinza okubeera nga biyinza obuteesigamwako nnyo kubiri mu kooti. Biyinza obuteesigamwako nnyo naye ate era bisobola okwesigamwako ennyo ku bino. Kati ekituufu ekiriwo nti waliwo okusika omuguwa about the ownership, ebya assets byonna bano bye baawaaba okutandikira ddala omwaka oguwedde baddamu buto. Oluvannyuma lwakiri okuyiika ekyaliwo omukulu Medard Lubega Sseggona akali amaggwa we yakunyiza omusajja ono mu cross examination okutuuka okunywa ebicupa by'amazzi okubikaliza ku maduuka. Are we yet to see yet again ekintu ekyo raw oba okusika omuguwa kwennyini mu kooti n'ekirala? Gwe nange kaakati ekifaananyi kino kitwoleka nti omu ku bo president w'ekibiina he's excited, he's happy, n'okulaba nti they even got time to shake hands. Kaakati bino nga tuzze ku ebiralo byonna ngo bitadde wabbali mu politics, mu byobufuzi. This speaks volumes mu kusika omuguwa okubaddewo, internal conflicts, n'okugamba nti baneeno eno ekiwayi kya Kibalama kyemulugunya kigamba nti waliwo bye bataababuuzaako, bano baava ku ndagaano. Naye ate mu byobufuzi this picture speaks volumes. Omuntu yenna yakikoze gwe mujja okumanya mu butuufu bwabyo byonna n'engeri gye yakikozeemu. This is a score, this is a win to Robert Kyagulanyi's NUP and that faction, Kyagulanyi's faction of NUP. It speaks of a leadership that is ready to reconcile, okuwuliziganya n'okukola kutya. Njogera mu byobufuzi nti biri background noise soko ogireke, naye ekifaananyi kino kyokka mu public relations, PR. This picture speaks volumes nnyo. Ojja kumanya ebyabaddewo, what do they speak about, era byabadde bikwata ku ki, and who caused and what caused this abrupt oba meeting eyatukutte by surprise on the weekend ahead of omusango wali wetujja mu court. This was a tactical move, strategic move. Faction eno gye bataategedde, konna ke bataategedde, Haji Kizito Muhammad wakugambira nti mutwala musomeseza abaana ku street, abaana mubagireko babisomereko mu katwe, abaana babereko mu bibuga nga bali ku street. Ono bulijjo gwayogerako. Muzeeyi Kibalama ayinza okubeera nga teyategedde naye na buli kimu byonna. At the end of the day yeekanza ali magere. Photo moment, ekifaananyi kino kitegeeza ky'amaanyi nnyo wetwogerera mu kiseera kino. Era yakikoze waneeno yaleetedde faction eno b'ekiwayi kya Mwami Kyagulanyi ne banne okubeera nga balina ekifaananyi kye basiize ekyoleka kuba this alone, ekifaananyi kino kyokka, shaking hands like this, it annotates reconciliation, dialogue n'ebirala. Era ekifaananyi kino kiba kikolera nnyo bubi nnyo ku side ya ayagala bano babeere nga baawukanye, divide and rule. Abateekawo byonna bino bonna okubeera nga basika omuguwa, kino ekifaananyi ekibiyiwamu amazzi. Imagine, because this is now tuba twogera ku byobufuzi na ebiri high level, ebya waggulu ennyo, nti this imagery, this akabonero kano, it's uploaded amidst ebibaddewo. However, ngenda kubeera nga mbaleetera program namutayiika Gideon Tugume,
Dean Lubowa Saava, Nkonge, omukulu oyo no ye Kagombe, no ye Nkonge Kibalama, oli Kagombe. Mugenda kutegeera fate ya NUP egenda kuba very comprehensive, power packed mugirinde. Nenga kyoyina okutegeera nti kyo ekifaananyi yes baakifunye over the weekend, week tugitandise with this image n'ebizze bibaawo byonna wano wetwolekera NUP scoring nnyo faction ya Mwami Kyagulanyi scoring nnyo olw'ensonga nti ne bwe tugenda mu kkooti so okwesanga nga okwogerezeganya okwabadde wano na byonna bye baataddeko omukono biyinza okubeera nga bikolera Mwami Kyagulanyi n'akalulu kiyinza okubeera nga kirina kye kimugattako. Kale tugenda kujja kakati wiiki nga bwe yatambudde tugenda tunako ku spate of abductions. Kantandike sabbiiti ewedde olwali lwa Monday Alex Waiswa Mufumbiro naye before yali Bobby Giant, yes yabuzibwawo mu ngeri etaategeerekeka. Wetwajja ku Monday Alex Waiswa Mufumbiro ate ekiro era nitegeera nti Sauda Madade yali adduka ng'agenda e Kenya. Genfuna galaga nti yali amaze okutegeera, yali amaze okumanya nti abakulu bamunoonya bamukwatira ku border ya Busia. Yes, bamukwatira Busia ng'afuluma ayingira Kenya. Abakulu ne bamugamba fayiro yo eri ready ewandegeya, era ne bamuzza kipayopayo okukomekereza enkeera ne babaleeta mu court ye Bobby Giant, Alex Waiswa Mufumbiro n'abalala. Era Alex Waiswa ye bamukwata yali ku court ng'azze kubya Akirewo Kivumbi, Edi Mutwe n'abalala okubeera nga baali bazze mu court okuwulira gundi yabwe no sina kindi n'okubeeyimirira. At the end of the day Alex Waiswa Mufumbiro yateekebwa mu mmotoka yategerebwako ekika kya Nuwa, era bwe batyo ne bakomekereza nga bamubuzizaawo ne bamukwata olw'eggulo lw'olwo lunaku lwennyini ne bamutwala mu makaage gasangibwa Mutungo ne bagaaza. Tetwategeera kiki bajjayo na biki era tetwafuna security briefing yonna nti kiki kye baali beetaaga. Era yeegatta abo ababiri beegatta ku abalala abazze babuzibwawo mu ngeri etategeerekeka oba bazze ekigambo ekituufu kyakubuzaawo si kukwata. Kale kakati omulala eyakasemba olunaku lwajjo yabadde Doreen Kaija yakulira essomero lya NUP School of Leadership eribangula era eri grooming abakulembeze, era gye byaggweredde naye nga drone yamukimye embuya, bamukimye embuya waka. Era ka video ababadde ku Uganda Eyenkya mwakalabye, era n'abagoberera TikTok yaffe n'abagoberera emikutu emirala video eyo mwagirabye era mwabitegedde bunnyo ngeri oyo naye gye yabuziddwawo. Bino nno byandibanga si bipya era tetumanyi we binaakoma, naye bannayuganda banyoloza bagenze bakimanyiira nga bwe bamanyira kati amagye nti kaakati nkiringa omwana boonamukuba buli lunaku bwazza omusango. They reach a point ne bamanyira ne bagamba nti we are now used ekitegeera kasitambooko kaakati people are used to being abducted. It's now kegate abantu tekikyabatiisa nnyo okitegeera nga luli bwe byali nti abantu babeera ku bunkenke naki yadde nga creating uncertainty ne kyongera okulaga obumenyi bw'amateeka obugera maaso n'okulinyira eddembe ly'obuntu, because we believe nti omuntu ssemateeka nga bweyogera nti a matter or a man of arrest emanyikiddwa bulungi nnyo, a formal arrest etegeerekeka, naye ate abantu balina okutegeezebwa, omuntu n'ategeezebwa omusango muguddwako, naye tulabye ebiseera bingi ne babatuusa mu kkooti nti bakyanoonyereza naye nga yetwandisuubidde nti Directorate of Public Prosecutions fayiro zaabwe yandiwadde yamala dda okuzikola ki oziwinding up okubeera nga ziri ready n'obujulizi okubeera nga buli ready ne gye biggweera ate nga babateereddwa baweereddwa beyiro nga tebaguddwako misango. Alex Waiswa Mufumbiro olwaleero oba sabbiiti eno alina okubeera nga sabbiiti eno ndowooza obejja alina okubeera nga nominatingibwa, naye akakiiko k'ebyokulonda munda mu kibiina ki National Unity Platform katutegeeza nti kajja kukolesa amaanyi gonna oba ekisoboka kyonna okulaba nga
omuntu waabwe anominatingibwa oba luzira oba aliriddawa nti bo bajja kukola kyonna ekisoboka. Kati waliwo ekyo ekiwamba bantu naye kati kisinga nnyo mu ba yes kyeyolese kisinga nnyo mu ba candidates ab'ekibiina abeesimbyewo. Motive eyinza okubeera nga abamu kuba frustrating, abamu butabeera nominated, abamu okubeera nga bajja kubeera nga akalulu bakawangulira mu makomera, kuwaliwo era abawangulira mu makomera mu kalu kali akawedde kagamba same script, tewali njawulo. Era bw'obeera nga walaba nga wagobera bulungi ebya 221 kwata bukwasi byonna obikwate obiteeke eno byebyo bye twogerako. Kwegamba that's how the regime is very predictable. Kwegamba buli kimu kyekola kati tukimanyi, there is nothing new. Era abamu boogera nti abali babega wa weevu eno ey'okuwamba abantu mwe muli CDF, mwe muli n'abakulu abali mu of course mu byokwenda yanga police okuyingira ddala abanoonyereza. So kaakati bino byongera okuteekawo embeera ey'obunkenke eri bannakibiina okusinga ddala ekya National Unity Platform. Kwakati oyinza okwebuza Doreen Kaija bayinza okuba ne bajja mussaako gwakuba ku parade kwakati gwe guliwo kuba fayiro eyo gye baggulawo ne bagamba nti tunoonya abantu 2 n'abalala 3 erikombo and 30 others buli gwe bakwata basobola okuteeka ku fayiro eyo eyinza obutajjula. So kakati ojja kwesa tetujja kwewunya nnyo nga wiiki eno Doreen Kaija oyinza okuba nga njogera wano nga Doreen Kaija bamuleeta mu kooti komekereza nga bamuguddeko gwa butujju. Nkale ensonga endala ejja kubeera ya olunaku olwaleero ekibiina ki National Unity Platform nakyo kitandise okuvetinga abakulembeze ku mutendera gwa obubaka bwa Parliament abagala okukiikirira ekibiina okusinziira mu bitundu mu constituencies zitali zimu mu district ezitali zimu ku bwa woman member of Parliament mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Era olwaleero batandise ne district ey'Ewakiso era omukulu Medad Lubega Segona akali amaggwa mulengeddeko ku mmeeza yemu ne bakompitita be Matthias Walukagga ne omukulu Magoola n'abalala naye abo abasatu be balinga bakontenda ennyo of course abakaadi eno oba flag eno abagyegwanyiza the leading contenders. Naye vetting process egenze etandise olwaleero era olunaku olw'enkya tujja kulaba ate abalala bwe banajja. Njagala njikuwe endowooza abaali bagoberera luli eri Uganda Eyenkya live stream gye twateekayo maasobola okumanya ennaku z'omwezi n'ebirala byonna nga bwe bigenda okubeera nga bitambula wiiki eno as far as the nominations are concerned munda mu kibiina ki National Unity Platform. Kakati olwaleero yes babadde ne Wakiso district saako ne West Nile ne Kigezi. Kati olw'enkya bajja kubeera ne Kampala, ekibuga Kampala mwe tujja okulabira abeegwanyiza tujja okulabira Shamim Malende ne Zahara Luyirika. Ye Winfred Nakandi yalangidde nti yavudde mu lwokaano. Ngenda bayitira comprehensive program ekwata ku Winfred Nakandi n'okuexposing obunnanfuusi bwe. Bono bwe yamanya nti ddala kituufu yamanya nti favor mu kibiina temuliiko, amaaso baalema okugamussaako obwanga attention yalema grabbing attention. Abakulu bo nga balaba bali ababiri yagenda okukomekereza n'abiteekamu ego ne emotions ng'abakyala era abamu bwe baba okukomekereza ng'avuddeyo yeekwasa nti ate bwe nalabye ebya local government n'ebirala nja kukuleetera ebigambo eby'emabega byazaayogera mu bbanga ttono nnyo okutuuka wano ng'ebimu bikwatagana bulungi nnyo n'ebya Matthias Mpuuga. Sivudde mu kibiina nenjaga tutereeza ekibiina munda ono Mpuuga project oba ngenda kujja nkubuulire. Naye kati contention oba olutalo luli wakati w'ababiri Zahara Luyirika ne Shamim Malende era olunaku olw'enkya ndowooza ajja kubeerawo okulya n'okukomba essowaani ku kitebe. Akyolina Nkole nabo bajja kubeera mu cluster ey'okubiri egenda okubeera nga baveetingibwa. Kaakati aba Kampala awe tujja okulabira ebitundu ebirala nga Kawempe North, Kawempe South, Makinde, Lubaga byonna division ezikola Kampala. Bonna abo bwe tujja okulaba nga baveetingibwa. It is yet another massive day era must watch day
Makerere Kavule. Ate olunaku olunaddako lujja kubeera Lwakusatu, bajja kubeera nga mu Greater Masaka, Lango ne Tooro, 18 September Greater Mpigi ne Karamoja, saako ne Bunyoro, Greater Mukono ya 19 ne Sebei, Teso ne Rwenzori, nga 2 Greater Mubende, Bugishu ne Bukedi, nga 21 Greater Luweero ne Busoga. Bajja okukomekereza vetting w'okusunsula abo abeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament munda mu kibiina kya National Unity Platform. Tujja kutegeera baani abagwanidde okwatira ekibiina ekyo bendera ku mutendera ogw'obubaka bwa Parliament. Tugira ne tunywamuko. Kale kaakati nga tugenda mu maaso yes ku kya vetting process yadde nga wabaddewo bingi ebyogerwa mu kugaba card wa tickets engeri gye bikolebwamu. Batutegeezezza abakulu olwaleero nti vetting process ekiikira ebitundu 4 ku buli 100 oba obubonero 4 omuntu bw'alina okubeera ng'afuna mu vetting. Bababuuza ebibuuzo ebitali bimu, baŋŋamba nti ebimu ebikwatagana ku kibiina, omanyi core values z'ekibiina, ekibiina ogenda kikolera ki, okikoledde ki, ebintu bwebityo, you true to the struggle, ebintu bwebityo bisinga nnyo kwata ku kibiina, obuyigirize bu academic qualifications n'ebintu ebirala n'ebibuuzo ebimu okwongera okumanya oba ekifo ky'ogendako ddala kituufu omanye obuvunaanyizibwa bwakyo, otegeera bye bagenda okukolayo, omanyi ekyetaagisa, wali obaddeko mu kifo ky'obukulembeze, mu kifo ekyo wali ne enjawulo gye wali otaddewo, kwega ebintu bwebityo. Kati obubonero 4 kaakati ekirala kijja kubeera kya okugenda ddala ku ground kibatugamba amanyi g'abantu googere nti ddala kituufu Mathias Walukagga nti mu waneeno mu Busiro East yalina amaanyi okukira ku omukulu Medal Lubega Ssegonoba Magoola, naye wano watandika wano nzikiriza nti ojja kwesanga obubonero 4 buno Sseggona ayinza okubeera nga mu Busiro East bwe mba mpadde kyakulabirako oyinza okulaba nga obubonero 4 obwo ayinza okukomekereza nga 3 mu abulina, ng'eri anoonyayo at least ne bwe buba 2 ne bwe buba 3 abasobola okubeera nga bano abakira. Naye kale tujja kulaba uyayetusi naye ebintu bikyukakyuka, but there has been amaloboozi ag'enjawulo nga goleka nti waliwo okukwata ssente, waliwo abamu abafuna kaadi olw'okubeera nga balina Oluganda n'okukwatagana okw'enjawulo n'abantu munda mu kibiina, but ebyo byonna it's a matter of investigation n'okukakasa okuleeta obujulizi beyond reasonable doubt okusinga okwogera. Nkwaliwo abagenda nti ku mutendera gwa local government emivuyo gyabadde mingi nnyo, so n'akakiiko aka Electoral Management Committee tuyinza okulaba oba nako kanaayita ekigezo ate ekirala okufieldinga bakandidenti abo ab'embavu abatagenda kuyisibwamu maaso, abatagenda kusonga nti oyo nedda mulimba mwalimbyemu. So akakiiko all eyes now amaaso gatunuulidde nnyo akakiiko ka omukyala Chemutai ne banne ba John Mary Sebuufu n'abalala how they are going to handle ensonga eno. Mu mwaka gwa 2021 ekibiina ki National Unity Platform kyasanga obuzibu ne wetuukidde olwaleero abakulembeze ab'ekiboggwe. Kaakati wetwogera ku bakulembeze ab'ekiboggwe abaali olukwe mu bantu, Kaziwe Bashir Mbaziira erinnya lye liriba ku mwanjo, Batwaha Kagabo, Jimmy Lwanga, abantu nga abantu bangi, yes, ba ono wente baani, Mbwate Kamwa, bangi nnyo bwe tuba twogera ku bakulembeze ab'ekiboggwe abaali olukwe mu bantu n'abatali true to the struggle n'abatali loyal eri ekibiina, abatali loyal eri struggle. Amannya ago gajja kumwangu era gannyanguira nnyo okugaana okolayo Kaziwe Bashir Mbaziira, kagamba bangi abaaswaza ekibiina ene kigenda mu maaso ne kyoleka nti ensobi zaakolebwa mpitirivu nnyo. Bangi nnyo abaaweebwa tiketi nga ba munda ba yero kungulu bazze bambadde red, allegations mpitirivu nnyo, sente zaavanga simanyi mu State House, ezimu ne ba allege nga zaava wa simanyi nti General Nalweiso kuga byayogera bingi nti bangi abasponsoringibwa okufuna tiketi y'ekibiina mu 2021
era ne tuteewuunya nti awamu mu scenarios ezimu abantu we baali basuubirira we baali beetaagira abantu bano okubeera n'amaloboozi ag'amaanyi ennyo mu parliament nga tobalabawo amabaga ag'enkizo wobasuubirira okubeera nga banaayogera ne babulwawo okugera ebintu bwe bityo transactional politics okuwanyisiganya emikono n'ensimbi ng'oli atunze obwongo bwe n'okutegeera n'abutundamu ebinyeebwa obusimbi ng'obukadde 100 kadde 2 kadde bwe butyo kwegamba n'omulundi guno we are yet to see yadde nga ne mu local government yes waliwo bingi nnyo bye nanoonyereza okusinga ddala mu Lubaga ng'abasinga abaleeteddwa olabya ddala nga babadde bantu ba NRM nga n'abamu kibabataddemu ensimbi z'akakiiko kano kalina okukakasa bannansi n'okusingira ddala baagala enkyukakyuka nti ddala kituufu keetengeredde nti tekakolera ate bantu abo abawulubatu abalina ebigendererwa byabwe so akakiiko k'ebyokwewunda munda mu kibiina ekyo kalina obuzibu bw'amaanyi ne wano we tutuuse olwaleero bangi abakakubamu ebituli ne wabaawo abamu ng'oli ate naye kennyini atula kakiiko ng'ate naye kennyini yeesimbyewo so ebibuuzo bingi abakulu bayinza okubeera nga baanukula kaakati nga maliriza akakiiko ssebo National Resistance Movement yawaddeyo emikono egisoba mu miliyoni 2 zabadde miliyoni 2.2 eza emikono gye bagamba gye bajje mu Uganda yonna mu district ezisoba mu 100 nga bagamba nti gino emikono gye baleese okubeera nga batwala eri akakiiko k'ebyokulonda ka verifying okwesimbawo kw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni mu kisanja kye eky'omusanvu kaakati gye buvuddeko abakulu nno baali baatugamba omwaka oguwedde ne guno nti register yaabwe erimu abakulu let me confirm here baatugamba nti sebo akakiiko k'ebyokulonda NRM n'abakulu abalala baatutegeeza nti balina abawagizi abasoba mu miliyoni 19 19.8 we twali mu kaluka oba by election okuddamu akaluka ka Wempen North abakulu sebo baatugamba nti balina abawagizi baregister yaabwe esukka mu bukadde 19 naye leero baleese miliyoni 2.2 egy'emikono kuba yes bandigambye nti anyway tutalage tuleteyo miliyoni nga 10 ku 19 okulaga naye kakati kino kyoleka nti abakulu newe bafunye miliyoni 3 4 5 muba temujja kwewuunya nga basinze ne miliyoni ezisoba mu 2 oba 3 babateekateeka wano bali mu kuteekateeka abantu mumanye nti yo olaba bafuna miliyoni 2 basajja battu just signatures naye nga bakugaba balina miliyoni 19 ez'abantu abawagira kye ekibiina ky'NRM nti be bali mu register naawe osobola okwesa ku logiki w'omwo abaalya emitwe egy'engege nga temulya ebikira kaakati awo akalulu akajja mwana tukalinze nga bugolo naye abamu tukamanyi nti tekajja kubeera kalulu jja kuba kufa na kuwona kakati bo baataddeyo emikono obukadde wabundaba 2 n'ekibiina ki National Unity Platform nakyo kya submeetings era sabbiiti eyo gye tukubye amabega oba eyakaggwako emikono gye batugambye nti buli district bafunye 1,000 buli district kakati batugamba at least 98 districts of Uganda you need to have signatures mezo districts at least signatures 9,800 signatures at least out of there's so many districts in Uganda. Kati bano baba alese 1,000 mu buli district katugambe kale bo abatulaga nti emitwale ezisoba mu 9 gye baba alese naye anyway oza nabo bajja tunnyonnyola naye batulaze nti buli region mu buli district at least balese emikono egisoba mu 1,000 kakati akakiiko k'ebyokulonda kagenda maaso okubeera nga ka receivinga signatures zino ziverifyinga ogenda maaso okunominatinga n'okukakasa abagenda okwesimbawo ku bwa president jjukira emabega kaawo mwezi oguwedde over 200 candidates oba abantu abaali beegwanyiza ekifo ekyo baavaayo over 200 naye we tutuukidde olwaleero nga bazzaayo emikono bagenze bali ku pace ya kovu
na wolovu genda basikamu speed mpola mpola gongolo naye etuyinza okulaba race omulundi guno eyinza obeeramu abantu abasoba mu 10 okusinzira ku kyenakalaba. Yes, eri abamu abagobeddwa n'empapula katumba oye olwaleero bamuzize namuga nti awaliwo ebyutagatta kwegamba bangi nnyo abazze for drama and comedy n'okwongera oku vulgarizing ekifo kino okubalaga nti tekikyalina makulu nti teki buli omu asobola okujja every Harry, Tom and Dick basobola okujja. So that's where we are today. Era the position has been vulgarized. Kyekirala kyesinnayogerako bintu ebibadde bingi. Muzeeyi Sabit ya survivinza akabenje ne mukyala we era bano babaleetedde mu nnyonyi mu kibuga Kampala okubeera nga bajja bafuna obujjanjabi and according to what I get okusunzira we bwakeeredde okedde olwaleero nga abakulu bategeeza they are out of danger. But social media was a wash of mixed reactions and complaints nti abaffe babalala bebafuna obubenje abantu ba bulijjo bo bakozebwa batya bakolebwa batya who airlifts them ojja okutegeera nti animal farm all animals mukitegeera nti waliwo ebisolo ebitali iko waliwo ebisukkako akati Muzeeyi Sabit ono ye yali amyuka Martin Okoth Ochola ku mulembe ogwo ogwa poliisi oluvannyuma lwa Kale Kaihura okubeera nga yasuulibwa ettale naggulwako n'emisango egy'okulya omusolo n'okwagala ovuunika gavumenti n'okubeera nga n'ebikola ebisekeetera gavumenti espionage okuzza abanyarwanda eri e Rwanda na biki ebyo byonna yatwabiraba. Kakati Muzeeyi Sabit ono yanenyezebwa nnyo ku byalwe ennaku z'omwezi 18 na 19 abagamba era nga kigambibwa ne president yakyogerako ng'agamba nti waliwo ensobi ezaakolebwa ezaali sobola okwewalibwa oluvannyuma lw'okukwata omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu eruuka eri abantu ebikumi n'ebikumi ne bifa. Era Muzeeyi Sabit ono komekereza banga ttono n'akalulu tetwalinda kaggwe n'akyusibwa ne baleeta the Lion of Mogadishu omukulu Paul Okech eyafa ng'awanika balubu waggulu. Mukulu yafuna blood clot ng'awanika balubu ku buwanvu bwe yaliko kitalo nnyo era yajja n'alaga expertise bwe twali ekalangala eyo abakulu baali baagala okuziyiza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye yajja na nnyonyi n'ebasitula n'atakuba ssasi n'eri ne wataba akwati atiddwa ne wataba musaayi. President Museveni aga yes now at least bino byali bisobola okwaavoidingibwa nga 18-19 November under the watch of the then eyali amyuka IGP Martin Okoth Ochola. Era tekyewunya okubeera nga Sabit bamujja ne bamutwala mu byeyi ebyamakolero n'okukola biki ebyo ne bamujja mu poliisi eno ngakulaga nti ensobi ezimu zaali zeewalika era jjukira bamusaako ne sanctions. President ne gavumenti wa state bagisaako nnyo amaanyi omuli United Nations ebibiina by'amawanga amagatte biyitirivu nnyo ebibiina ebitaba eddembe ly'obuntu. By the way state eyo yali laba embeera eyo yaleetera nnyo President Museveni yakogga bamusaako nnyo ku pressure the United Nations abakulu nga bamugreedinga over the death of hundreds and hundreds of Ugandans n'okwa accounting for those people. Kwega akaseera kaali kakazigizigi ng'alina okukola okulaba goalposts ezimu ng'azijja n'okugjawo cards. Era omukulu Muzeeyi Sabit we yagendera awo olw'ensobi Muzeeyi pressure gye bamusaako okunnyonnyola abantu bano baafa batya era kiki bino byali tebasobola kwewalika bagenda okuverifyinga n'okuvaluinga ng'amazima ddala kituufu waaliwo ensobi ezaakolebwa ezazisobola okubeera nga zeewalika kwe kuleeta Paul Okech okumalako obudde obwo bwonna ne campaign ndowooza ne zijja nga zigenda bbugumu lyeri lyali lisituse ery'okutirimbula abantu nene ka pressure kali eri sosi yaŋŋambako nti abakulu bagenda mu State House, European Union, United Nations ti abakulu bagreeringa nnyo President Yoweri Kaguta Museveni to explain
era bayiwa ssente empitirivu nnyo nekyenawulira mbu BBC okujja n'okukakasa nti abantu baali 5 okufa mbu abaafu okukakasa omuwendo ogwo okuleetawo that trust oba okulaga nti they are accountable n'okunnyonnyola naye nga by the way ekintu ekyo state yasoomozebwa nnyo ensobi azigambibwa era ziva ku basabbiiti bano ne banne nti there were errors ezaakolebwa ezaali zitalina kukolebwa ezaali zeewalika mu professional code of conduct ng'ebyali bisobola okwewalika ebyateekebwateekebwa byali bingi nnyo mu biseera ebyo ng'ebimu era teweewunya n'abamu kati bakwata ebiseera bino nga ba Geno Birungi okubeera nga okubabaggalira olw'olumu okukolesa obubadi n'obuntu bw'ebityo ebyateeka oba ebya jeopardizing security y'eggwanga lyattu Uganda okukomekerezanga nze Sabbiiti naye akabenje yakasurvivinze aliwo n'abamu abayogedde nti okay babeera nga ponye style okubeera nga kale mwewuunyanga mu maaso keyo ne kale nga mmaliriza ekibiina ki People's Front for Freedom PFF olwaleero kikirangiridde nti bo tebagenda kusimbawo mukulembeze yenna ku kifo ky'obwa president era bagaye nti bali mu nteeseganya okusooka ddala balina endagala gye basaako emikono ne ekibiina ki ANT ki Alliance for National Transformation ekya Major General Gregory Mugisha Muntu Oyera retired era leero batutegeezezza nti bali mu nteekateeka n'okubeera nga boogerezeganya n'ekibiina ki National Platform n'ebibiina ebirala okulaba nga bafieldinga candidate omu ku bwa president bo gwe basembako oba bo kye basemba tebagenda kuleeta candidate naye tutunuulire mu kaseera kano nga retired Dr. Kanukiza Besigye akyali mu nkomyo mu PFF kiba kino oluvannyuma lw'Erias Lukwago okujja ku World Mayor n'anominatingibwa Ibrahim Ssemujjunganda okukakasa nti naye ajja kira akomawo kaakati kyonkyadde kikuliyetinze vacuum okuviira ddala omwaka gwa 2020 n'okutuusa olwaleero bibadde mu ŋŋambo nti Erias Lukwago Ssaalongo yandibanga n'akwatira ekibiina kusooka twali tumanyi yagenda okukwatira Forum for Democratic Change nga tebannaawukana ebyensimbi na biki byonna okubaawula twali tumanyi nti Lukwago yagenda okujja nga presidential candidate n'oluvannyuma lwa waves okukyuka na byonna ebintu okutagala okudda south bakomekereza ndowooza nga balaba ayinza okubeera nga tewali muntu yandibadde ayinza kuteekawo mu kaseera kano ekibiina kyali kipya n'amaanyi ago n'okola kutanuza na balaba nga kyebalina okukola kyokka kuleeta oba kusiima amabega w'oyo anaaba avudde mu kibiina ekirala era gye byaggweredde bye bino. Not field a presidential candidate in the forthcoming 2026 presidential election. The party, PFF, has made this decision in the broader interest of building a single, stronger freedom-seeking force. Nti ekibiina ki People's Front for Freedom kisazeewo obutaleeta mukulembeze yenna oba muntu yenna ku kifo ky'obwa president olw'ensonga nti baagala okuzimba oba force oba amaanyi ago ag'okuleeta candidate omu n'enkyukakyuka eyannamaddala eyeegattidde awamu. That should steer the country throughout this turbulent political period and hold it together after. The continued disappearance and abduction of citizens, including candidates, is turning 2026 elections into a militarized campaign. It is this desire to unite the country against family and military rule that made us sign the cooperation agreement with the Alliance for National Transformation on July 2nd, 2025. The forthcoming elections are designed by Museveni and his family to be the worst in our history. The electoral processes have been taken over by the military after overrunning all civic institutions, including the electoral commission,
both the judiciary and parliament now exist in name. The country faces a real existential threat from the Museveni family. The PFF and the ENQUIRIES have since the signing of the cooperation agreement engaged and held at least 2 meetings in the National Unity Platform aimed at aggregating our efforts and reducing implicity. The 3 parties have intensely discussed the usually difficult issue of fielding a new presidential candidate. The ENQUIRIES believes that a coalition can be built around 2 presidential candidates, Ebibye, and Honorable Robert Kyagulanyi. Ekibiina nti Forum for Democratic People's Front for Freedom kisuubira era kyo kikkiriza nti ekifo ky'obwa president bo bakkiriza nti kisobola okubeera nga basimba emabega n'okuvuganyizibwako ku babiri okuggyako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omukulu Major General Gregory Mugisha Muntu Oyera. Era emabegako basayininga ne cooperation agreement endagaano ezo bazisako omukono era bakola n'ensinkano 2 n'ekibiina ki National Unity Platform okulaba nga beegatta baleete presidential candidate oba bagire oba basime emabega presidential candidate omu. Kaakati nno kino maaso we tulaga kigenda kwoleka ani omutuufu ayagala enkyukakyuka wano akabadi abakulu aba PFF bandibanga bakataddewo bombshell bataddewo ekintu nti kaakati ekyo katulinde mu maaso kaawo naye batugambye nti bazze basinkana ekibiina ky'NUP emirundi 2 ku nsonga y'emu aba ANT babasinkana era bo bakkiriza nti kuba biri awo kwe kulina okuva omu. Kaakati katulabe kibanyi kyakuggwa n'amenvu. Nze Moses Wamala katujje ate n'ebirala.